Okay, mbaniliza aleba Unique Media mwele kubanga mutwekuumiddeko mwele kubanga mukyali ku channel eno kubanga mulinda oboolyawo bye tuleeta buli kaseera. Mukama abawe omukisa mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ne mbagamba nti muli muti eyo nako mubawuliza I think nakunga musanve emabega mbadde sikisikola programs lwansonga mbadde mulwadde mbadde siri bulungi nakati sinaterera bulungi naye at least nsobola okwogera nsobola otuula mu maaso ga kamera ne ngamba tubeeko obaolyawo kyetukola. Neebaza abasumba abankubiddeko ne bambuuzaako nga bankyekingako Pastor Eddie gwendi naye wano mwebaza yanoonyaako ko era abadde anoonyaako often. Pastor Fred naye abadde anoonyaako ndowooza I think like every day. N'abalala bangi abadde banoonyaako wane wali okulaba oba nteredde oba sinnaba. Omusawo JS Medical Hubs wamusindikira abantu John namusindikira abantu. Musajja wange yakola ki? Yanoonyaako era yampa eddagala aboolyawo eryanyamba yankolako yampa eddagala yanga asami ajangu eddagala nja ddikuwa ku bwereere obenga odda bulungi engulu ate osobola okuba nga oweereza. Nkwebaza ssebo okubanga wanzijjukira n'oŋŋamba ku nnyambe. Tukomyewo atube nga tutandikira we twakoma okulaba nga tuggusa olugendo ono lwe twatandika paka bwe tunaawulira nti kale yes tulina change gye tukoze. Mwenna abaddengako madde mbabalaba munoonyaako nga tekyateekayo nga tetulaba bipya byonna ensonga ebadde nti mbadde mulwadde kati njagala juice. Ate juice yokka. Sebo si juice yokka n'enkoko olya kimpozi byonna nateredde kati appetite yakomyewo. So juice mwerokaminga nnyo okubeera nga ajja ate neddala December yino kati Christmas nga mundowoozeeko basajja bange era omusajja wange bamuyita Elijah. Elijah ali side eyo ali USA eyo. Musajja wange nyina mukulu omulala bamuyita nyina abantu bange waliwo Netherland oli omusajja waffe kwano gwaffe oyo nengeri nnyo naawandika Netherland gwe olina kutuwe amanya tubeere nga tugamanye. Omusajja waffe oyo wa Netherland. Then waliwo omukyala bamuyita Sharon ali oba naye Canada eyo. December yeno naye okay sabikeke banyaga ngwafula oguti yali ku kamera wafula badasigaddeyo wafula agambye naye tumusabire ku Christmas bannaye mulete kati yeweze ente teweze. Wafula akubye emmeeza. Wafula oguti yes naye ku ttiimu leero waali tube nga ate tutambuza ekintu kino. Nkomyewo ne Pastor Eddie. Lwaki mukomezaawo lwa nsonga alina byalina okunyonyola. Yaŋŋambye Sami mba njala nzije annyonnyole ensonga ya Namulondo olunaku olwaleero gye yalaba then tutandikiraawo kubanga ayina crusade gyagendako for I think like 3 weeks. So yaŋŋambye mbadde nsaba anyamba time ogimpe soke njijewo information eno Mukama gyatadde ku mutima gwange ate oba olyawo ndyoke ŋŋende mu crusade. Mugamba why not wemba ntereddemu jangu nja nensaba osooka obuuze ku bantu baffe abo abatubeererawo ne batulinda maze ebyaddala ennaku nga 7 siteekayo kintu kyonna naye nga kwebali nga bakunoonya gayi lwaki okyateekayo. Mwenna mwebanyumira ddala buuza ku bantu baffe then tutandikiraawo. Bannaye mwasuze muti mposi mwasiibye muti abamu bambuuza banzuukusa ne bagamba nti wasiibye otya ne bagamba ye
mundeke nze tuli mu budde bwa kumakya. Anyway, mukama yeebazibwe, muli muti eyo nange gyendi. Nebaza nnyo Samike yafuuka mukwano gwange mukoonako, naye ankoonako katono nfune motoka, nafunye ttiimu nzijje nkulabe, naye mukama ayambye nowona. Ya Samike mwagala nnyo kubanga lwaki nti ebyakola kituufu bikyusizza obulamu bw'abantu. Abantu balina obujulizi bungi nnyo. Samike so annyonnyola abantu obujulizi bwe bampa ku ssaala zensabye n'obujulizi obuno mu ngeri gye bukyusizza abantu bangi mu nsi y'omwoyo. Neebaza abaana ba spiritual purpose, mwebale kwata ekintu bwe siri mubaayo mu WhatsApp group. Njagala kwebaza Nakato kuva Zambia, yatandise ekyoto kya spiritual purpose ne garage nejjula. Okitegedde ekyo? Yatandise ekyoto, ye teyagambye ngenda online, no, yatandise ekyoto. Era juzi yankubira video call nensabako n'abantu e Zambia, baali bangi nga bajjudde mu garage eyo. Njagala kwebaza abaana balala Dubai bagala kugulawo spiritual purpose online, n'abalala Saudi, Qatar, Oman, UK, USA, USA, waliwo Denmark says, waliwo bangi, UK, Rabituku, bangi sisobola bamala munansonyiwa, muli bangi nnyo. Nina over 1000 contacts sawa zino, sobola bamalayo abamblesinze ne mumpa ku sente bannaye ako kenyine akatono ako, kubanga Samike embeera open naye mumpa sente abampadde, mukama abampera omukisa. Ekirala tulina crusades ziri 3 zisinzidde wano ku Unique Media, katujja zigamba sponsored by Unique Media. Eri Jinja ya 31st, then ndala emu eri Bugiri, emu eri Iganga. Budget yaffe eri mu million 5. Lwaki nti Katonda tetulina mukolera obuntuntu buno bwolaba buliroko, no. Let us do the best, our best to our God. Katonda tumukolere ekisingayo. So bwobanga kati saawa zino tugenda kusaba sente million meka, lwaki nti sente obadde nazo oludde nazo oluusi olaba nga zigenda nga tumanyi gye zigenze. Kati this month wagira ki crusade, let a million, if you have money. Guno gwe mulembe Sami gwaffe, Katonda ali mukutusitula, ayitidde mugwe mukutu asitula generation mpya ay'abantu abatanaba kugenda batali ba Illuminati, batali ba Satan. Kwegamba mutuwagire, leka ba Illuminati bawagire ba Illuminati, namwe abakatonda muwagirani abakatonda. Kati ekyo tukimaze. Abaana mwenna, abawala, abasajja, abavubuka mwenna, leta 10, leta meka, nze nziyita billion million, sagala zoogera mu mutwalo zigamba guba mutwalo, ngamba eyo million webale egireeta, kubanga mu maaso genda kufuna ki million. Bw'obanga olina motoka, twagala tusimbe wali nga Unique Media, motoka nga nyingi, okitegeera, leeta buli kimu ky'olina mu njuyo tusobole kuwagira ki bwakabaka bwa Katonda. Gwe kyona kyowulira nti this one will support the crusade, and if possible embanga nsobodde Samike naye tusobola kubeera naye crusade bwabanga alina obudde. So ebisinga ebyo bya crusade biwedde. Kati ntwala okwebaza abaana abaina ekirowoozo ky'okutandika spiritual purpose groups mu different nations. Please, it is okay with me as long as ndi mu group yamwe nga admin, saagala mukole ebintu byetubulireeyo Samike. So as long as I'm admin there, you can start the spiritual purpose WhatsApp group anywhere.
as long as I'm there as an admin. Kasita gwe ofuna group nga esobola ku building abantu mu nsi y'omwoyo n'okubeera nga balya ekigambo every day. Yeah. Musajja wange Henry nkubuuzizzaako webale kubanga oyagala nnyo Katonda. Musajja wange Henry ali awo akola ku bintu bya kompyuta. Na kompyuta inamu ekizibwa agitereeza bulungi n'obanga ate odda ku mulamwa. Then waliwo n'omusajja ateekako ajjayo vidiyo zino n'azidownloadinga alina ekizindalo kinene ateerako abantu ka trading center konna ne kabanga katuwuliriza. Bamuyita Musana. Ali Jinja. Ali side z'Ejjinja. Omusajja wange Musana. Nkubuuzaako nimbagamba yenze evidiyo yatambula paka bugiri ne baginsindikira again eno bagisindikira mukyala wange bamugubuza ono ye papa waffe gwe tumanyi yenze munaye yenze. Naye nebaza na buli omu gwesobodde kukoonako naye nga osharinga message okommenti nga omukyala erinnya sirina mu bwongo takyasobola commentinga ku YouTube. Simanyi what happened. Naye buli wageza commentinga ku YouTube bamugamba tekisoboka. Naye buli wenteekayo video at least kyayizeemu oba kyabuuza oba nga yeebaza ajja mu WhatsApp yange mu inbox n'ateekako voice note. Nkwagala nnyo, nkwagalira ddala. Omukyala waffe oli Toronto bamuyita Nora. Nora gyali Nora namusabira ononsonyiwa n'okwogera bujulizi. Namusabira yali kyalina omulimo najja Katonda n'atuwa omukisa. Nora yafunye omulimu omulungi ku City Mall ya Toronto. Amina. Nora salute. Yaŋŋamba yajja mu inbox nga namulangira luli. Okay, kale njala tutandike. Engeri gye nti ndinadde mulwadde abantu bandazera. So mweno recording oba video eno gye tukoze ngenda kuba buli gwenzijjukira erinnya ndikolaki ndiyisaawo. So temukoowa kuba njagayisaawo okitegedde amanya. Naye njala tutandike. Waŋŋambye oyagala kwogera ku Namulondo. Eyo tebagizanyirako. Eyo tusooka tugenda mpolampola paka we tugenda gituukako bulungi. Kakati nga tugenda ku Namulondo mbadde njagala kunyonyola bwe twava wano mu kisenge kubanga saagala tusuule step ne tugenda twagenda mu olubiri lunene nnyo. Saidi eno waliyo amagaali nga galiko omuliro nga gaaka omuliro. Then saidi eno waliwo amagaali n'embalaasi era nga ndala ziri awo ndala ziriko amagaali. Kati tutuuka awo waliwo ku makati waliwo omuti omulungi ogunyiridde. Naye ku lubiri waliwo ennyumba saidi eno nga nnungi nnyo. Kakati mu nnyumba eyo ne bantwala kundaga omuntu wabeera. Omuntu obeera mirundi esatu: omwoyo, omubiri n'emmeeme. Naye ne bandagira ddala omuntu bw'aba yeebase omwoyo gwo guvaamu ne gutambula. Yogamba naloose naye naloose ogusodde nga gungoba oba toli awo omwoyo gwo guba gwavuddemu. Baba bagugoba. Ako njagala okatereze bulungi nti kubanga ne pastoroni yakwogerako. By the naye mutumiddeko tuludde okukola ne pastoroni ne tujja kulaba engeri gye tukikolamu. Obadde buno bwankozeemu bubi. Kale yagamba woloota ebyaddala omwoyo gwo ebyo byoloota wobeera ng'oli wano n'oloota ng'oli Masaka ebyaddala mbu omwoyo gwo guba Masaka wekiri. Kati banayisabikanye miramboozi. Kakati omwoyo guno
singa gugaana kuvaamu buli kiro, buli muntu yenna alina okwebaka, oba oli mulokole oba toli mulokole, bweweebaka omwoyo gwo bandaga nga gulina okuvaamu gutambule. Teeka everyday, oba oloose oba toloose, guvaawo omwoyo gwogwo ne gutambula ne gugenda ne gubeera eyo. Walibaawo missions zolina okukola gwe ng'omuntu, ng'omwoyo gwo guba gulina okukola ekiro. Omwoyo gwo manya nti ekiro gulina emirimu gwe gikola ki? Gwe gikola. Oba omanyi oba tobimanyi, naye kyo bwe kito bwe kiri. Omwoyo gukuvaamu ogende ku missions ze baba bakuwadde. Buli lunaku okimanyi bulungi olina guardian angel akubeerako. Omwoyo ogwogwo ba guardian angel bagubeerako. Era buli bw'oloota nga kintu kikugoba, manya nti wabaddewo olutalo lwe musanzeeyo. Togamba nti mbadde ndwana nzekka. Nedda, wabaawo abagadyani bo angel balina okulwanirirako olutalo. Byebyo byolaba nga muntu yeebase bulungi nga talina obulwadde, bukya nga yafudde. Omwoyo gwe baba bagukwatirayo, sitaani oluusi aguwambye n'agukwatirayo, n'okola ki? N'ofa. Batera otugamba nti yeba stroke, anti yeebase bulungi yafunyemu ka stroke. Amanyi wafula musawo, ebya serious wafula professional doctor. Asi doctor sala mwanyo kiti oba doctor oba nurse sibyawula. Nedda taata n'abasawo n'abasajja asobeera ba nurse. Naye nga kyemmanyi ayina amagezi ku bintu bya medical. Kati bawafula batugamba osajja yeebase yafunye stroke, cardiac arrest, bintu biba bingingi. Omwoyo gwo guba gwawambiddwa. Kakati omwoyo gwo we guwambibwa, nze kubanga bintu byenjogera bino temunonyereza nnyo mu Bible, naye listen to me and listen to God. You will understand who you are, ate ojja kuyiga bingi. Kati omwoyo gwo guno bwe guvaamu ne gugenda ne gusanga nga lutalo lwabadde lunene ne bagukwatirayo ne sitaani n'aguwamba oba mizimu ne giguwamba, amazima tojja kuzuukuka, ojja kufa. Todda. Kakati ne bandaga processi zonna nti omuntu ku nsi muyinza okulowooza nti nze siri wa mwoyo, ani akulimbye? Oli wa mwoyo. Okujjako ekintu kimu nti tonaba kutukuza omwoyo gwo gunaaza n'omusaayi gutukule, tonaba kwatula kulokoka kyekyokka. Oli wa mwoyo, olina omwoyo. Ffenna siteri gamba mu balokole bana, ffenna bwe tuli. So abantu wogamba nti nze sikiriza mu birooto, ate oyo mufu nnyo kubanga aba agenda kututta. Buli muntu yenna bw'agamba nti nze sikiriza mu birooto ate naye ng'aloota, oyo muntu muzibu nnyo, mulabe waffe. Batugamba nti okulootaloota kubanga kweraguza, yeeraguzalaguza, yalabye kino sima yalabye kino. Kankubuulire ekintu kino, olina kumanya nti bwe weebaka oba recklessly you can die. Katonda yekka yakukuuma ng'okoze eki? Weebase. Ate tosobola kuŋŋamba nti kujjako ngo naawe okkiriza masitaani ng'obeera nago. Tosobola kuŋŋamba nti waliwo omuntu yeebase nti omusota ne gumuluma nga yeebase. Tekisobola kubaawo, tekitera. Kujjako nga naawe olina emisambwa gyo oba nga misambwa bagikusindikidde busindikizi. Kakati omuntu yenna alina okuloota. Lwaki? Mu kuloota Katonda atulaga amagenda go, n'atulaga ne gy'ovudde n'ebibadde bikusibye, n'atulaga n'olutalo oluusi lw'ogenda kusisinkana ki mu maaso. Katonda ayogerera mu birooto. Yes, kiri mu Joel oba 2 something like that, 24 something like that. Mujja kusomayo nti Katonda no, it's not Joel. I'll quote that scripture njirete nga eri namwe aba commenting nga musobola kunonya Yesu scripture. Kakati omuntu yenna, kubanga Bible egambye nti
Katonda ayogera naffe mu birooto n'omukwolesebwa. Abaana abato mu mwoyo ayogera nabo mu birooto, then abakuze mu mwoyo ayogera nabo mu kwolesebwa. Okitegeera bw'atyo Katonda bw'ayogera naffe wano ku nsi. Okitegeera ng'ovudde kuffe abamu abaalozaako oba be bakyazaako oba batwalako ku levu ndalako, naye nange bwintu bwe mbeera ne kati ng'ovudde ku kiri kye twaliko kye bampa oba kye bandagako kye bantwala kundagako nzije mbagambe, ne kati saawa zino bwe ndoota ekirooto mba manyi what to do. Okitegeera kati naawe kenyini olina okwegenderezanga nnyo ebirooto by'okola ki by'oloota. Bimu bijja nga biri real, bimu bijja nga message eri hidden nga tebiri straight. nga tebiri straight. Kati ne bandaga omuntu yenna ku nsi singa oba nga tosobola kwebaka n'owummula ne weebaka obudde obwo obuba bwa Katonda n'obumuwa obaako ekikyamu oba abnormal toba normal. Senga okola otya? Singa omala nga teweebaka ennaku zonna nga teweebaka tobeera n'otulo, obeera abnormal tobeera normal, wabaawo ekikyamu. So omuntu yenna alina okwebaka owumule mu kitono nnyo 6 hours ng'owummudde. Ensonga lwaki n'obudde bw'okwebaka bwe butuuka n'owulira nga opoozinze mu ntebe nga weebase ng'oganye kugenda okikira obwana obuto edda okuddamu otegeera nga wabadde n'abantu mu ddiiro nga bakuleseewo dda. Abamu ogenda munansonyi ogenda neweebaka n'omumwa n'oguta tokikola. Kale Sabikege banyaga yetwele Pastor Eddie agezaho kunyonyola kutemera mpenda kutuuka wali ku kyenyusi kye yatugambye ekyokuba ntogerako olunaku olwaleero ekya Namulondo. Siwe kiri mukama wange. Okay, ne kansoka empiseewo dina events bagamba badiringira mu kutimba. Oyina emikolo, oyina okwanjula, oyina pate yonna ey'ekika kyonna, birthday, munoonyeeko ku ssente zonna z'olina asobola okuba nga akutimbira omukolo gwo ne guba nga gulabika bulungi, n'oba nga ate ebifaananyi binyuma ne vidiyo ng'esobola okunyuma ng'okitunako n'ogamba yes nakola omukolo. Naye bye mukola omukolo ng'ate omutimbi smart yalabise essimu zaavuddeko eyo mubiveeko, noonya ku Dorin omukyalo yajaba akuyamba wadde naya events. Then tuyina JS Medical Hubs, bo bakola bintu bya habo. No buli wenjogera ku bintu bya habo ng'ogundi oli antunuulira wafula nga ntunuulira nti kati yero okuba bagenda eri ne basoma simanya myaka 5 basoma. Habo lyeddagala eririnakyo eritalina side effect yonna. Nze yali mpadde n'empona sinnawuliramu nti ate omutwe gumunuma. So osobola okugendayo n'oba nga ate oyambibwa munnyonnyola ekikuluma ojja kuba ofuna obuyambi. Musajja mulokole, musajja Mr. John, musajja wa ddoboozi ddene. Kasita okuba essimu ne bakwata nga ayogera wa kaloboozi katono oyo mufere si John. Kuba essimu sajja eddoboozi liggumivu ajaba akunnyonnyola agambe kiki ekikuluma abe nga ate akukolako. Then eyo ennamba endala yaba abaagala oleeta obulango buleete obe nga ate tukuba bizinensi y'abantu mu maaso ne tuba nga tutambulira wamu tuleka tukulire wamu, because at the end of the day oleeta akalango n'ennanga tujja kuteesobeko kompaayo kajja kunsobozesa okulaba nga ntambuza channel kubanga ate buli kimu kitambula malidaadi saana. Nyina omusajja nga bamuyita Ivan Nsereko mu Plascon. Nkubuuzaako ne nkugamba ogamba otya mukama wange, abigenda bitya, langi musiigira bulungi abantu. Ne Plascon langi nnungi ejja kuba ekuyambako singa obanoonyako. Musajja wange nkutumiddeko. Then tulina Emma, entebe eyo bamanyi okunnoonyako naye baba balabye ebintu ewala baga naye no yakoze waati lwaki toleeta ku muntu ono. Kale kampisewo ne kano
omwami gwe bayita Kalyango Joel wanoonyako ng'oyagala tukole puroguramu naye namba gye wankubirako teriiko since then. So oba osobola oba waliwo agirabye puroguramu eno akugambe bambi ddamu onnoonyeko tukole. Wanoonyako ne tukkaanya naye essimu gye wankubirako simanyi oba baagibba simanyi oba yabaaki tetwasobola kukwatagana. So noonyako tube nga tutambulira wamu. Obadde okyannyonnyola ng'ogamba mbu senga omala ebbanga nga teweebaka nnaku 2, 3, 4, 5 igwe there is something wrong. Kakati marine spirits singa oba osavinga ng'abo abasavinga marine spirits bo baba bamonitoringa everyday abo bo tebeebaka abantu bonna abasavinga world ya marine spirits olaba nga baawo nga teebaka oba mama oba muntu yena nga teyeebaka manyi oyo tali ki nomo tali yeka aliko kimuliko. So wakiri weebaka misana era weebaka misana era ojja kuloota. So buli wenneebaka nyina okuloota. Most cases omwoyo gwo guvaawo ensonga lwaki weebaka era bw'oba nga teweebase ekiro wandibadde olina otulo nga tukuluma era otulo si bulwadde olwo si bulwadde. Katonda tonaba muwa budde bwe ajja akole lwaki nti buli weebaka omwoyo gwo ne guvaamu oweewuka. Waliwo ebintu by'omwoyo tojja bitegeera naye nja kunyonyola. Waliwo ate bamalayika abalala bajja ne bakuweewula obukoowu. Kati bwe weebaka mwoyo gwo ne guvaamu ne gugenda ne gukola mission gukomawo nga guli refreshed oba mu Luganda kyeki nga guteredde gukomawo refreshinze gukomawo gwezizza bujja siwe kiri. Yes, buli weebaka omwoyo gwo guba gwezza bujja n'omubiri gwo n'emmeemeeyo byezza bujja naye tebisobola kwezza bujja nga mwoyo gukyalimu. Gwina okusooka guveemu. Katonda ayina tukiyita ekisi magic kubanga yes magician. Ye Katonda waliwo ebintu byeyesigaza olabiraawo ng'ogamba nti nze Katonda yamanyi nze neebaka biki weepanka oluusi ogamba ne Katonda naawe saagala kumanya naye ye Katonda ensonga lwaki bagamba wakisa. Tutegeera waliwo ebintu ebikubaako every day every night nga gwe totegeera nga you don't understand why nti ebintu by'omwoyo bibeera they are like wind biba nga mpewo oba tosobola kiraba with your natural eyes. Yes, so buli bwoloota ebirooto olina okufuna muvuunuzi oba nga tobitegedde someone to interpret your dreams. Anti abamu batulimba sigamba ate kituufu kyoyogedde lwakuba abasumba abamu bakwata bikwate and some they don't want to listen to the dreams tebagala ekola ki biwuliriza. Abamu bagamba nti buli kadde mubeera mugoba mizimu gyo buli kadde every hour oyina emizimu gina assignment ku bulamu bwo every minute every second okitegeera. So oyo yenna akonda eminga omuntu agoba emizimu oyo olina omwekengera. So omwoyo gwo guli very very important. Ensonga lwaki Katonda yagusindika ku nsi kati gwobeerawo nga tomanyi why. There are things you have to do here in this world here. Lwaki nti omwoyo gwo weguvaamu guba guli mu kusaavinga mu bwakabaka bwa Katonda. Guba gwina okusaavinga wano. Bwakabaka bwa Katonda buli mu mwoyo tebuli okay fe tubumanyi nti tubulina abalokole naye it is spiritual. Okitegeedde. So awo ne bandaga obulamu bw'omuntu bwe bubeera wano ku nsi bwe bubeera buli kimu kyonna ne bakola ki
ne bakindaga nti everything gwe amaanyi ge weepangisa sigago Katonda yagakuwa lwaki nti buli weebaka akurefreshinga najjamu biri bibadde biri west mu nsi y'omwoyo nakuzaamu brand new oli agamba nadde enkooye emaani neebakamu kitegeeza ogenda okwebaka nga bamaze okurefreshinga nga wulira amaanyi gakyalimu siwe kiri kati njagala bintu bibiri osooka obijjawo nga tetunaba kweyongera mu maaso because olina ka statement kwakoze emabega n'ogamba abantu bakuwulirize tebagira nnyo ku bya Bible wakogeddeko emabega awo so mbadde njagala oggyewo ekibuuzo kwa wangi abayinza okukyebuuzeewo ne bakifuula ensonga challenge esinga okufuna n'abantu abatera okukomentinga nti lwaki wonnyonnyola olumu tobibakinga na Bible bo bagamba buli kimu ekiri mu ggulu kino bankiri backed up with the Bible. So I don't know how you're going to answer that. Then ekyokubiri oddemu otanye ogambye omuntu ayina ebintu bisatu ali made up of three what? Nzite three made up of three things three what? Okay. Tsoka nakyo okigire so ali made up of three chi era neki naye sooka oddemu kali ensonga lwaki mbagamba tusuuka ku Bible. Bible is a word of God. Kyolina okumanya nti nze nkulidde mu church nkuze nga nsoma Bible ate bazadde bange b'omwoyo bonna basomi baki ba Bible naye nabo sawa zino bawuliriza they listen to me naye bibasuukako okitegeera kati bye mbagamba nti Katonda asukulumye to what you think ku kye wakwata ki mu bwongo mu mutwe. He's above everything naye ate alabirira kigambo kyekkola ki okutuukirira tayawukana nnyo n'ekigambo kye. Why nti Bible there are people who gathered scriptures naye osanga ng'anyiririzimu bazibuuse nga bazibuuka. You understand? So kyova olaba nkugamba nti katereeze mu Luganda kale lukutawaanya ogambye nga bazibuuka. Yes. Tukyuseemu tugambe Bible wanaliwo ne Pastor Fred yayinza okuyamba okutugirayo ekintu kino nga we yakyogera nti Bible tebiri bitabo ebyo byokka byokka bye baateeka mu Bible muffe bye tulaba naye yeyo information gye baasobola okugatharinga bingi bye baalekayo because izo abantu bange mbamanya kuko ogambye nti bazibuuka badde balina kukulumba ate alaga kati weefudde omugezi gwe mwoyo mutukuvu eyabagamba kati ako tukatereezezza. And another thing what I'm posing a question kino tekiri bya mugulu manyi mu bimixinga. You ask yourself omwoyo mutukuvu yabakulembera kugatharinga Bible but what I know abantu abamu abagazaringa Bible they were not born again. Ekyo ndowooza okanya nange baleeta wano mutaanye ensonga. Okay, tuveeyo mwesami ogenda tetuddamu